nga bwe gubeera bulinga ennaku z'omwezi 31 omwezi ogwa Desemba, Abakulisitaayo lwe bakuŋŋaanira ku kasozi Namirembe okwetaba mu kusaba okw'okumalako omwaka n'okuyingira omuggya nga beegayirira ne ku mulundi guno bazze mu bungi okwebaza Ddunda Lugaba Namugereka olw'ebirungi by'asobodde okubakolera mu mwaka omukadde. Okusaba kwakulembeddwamu Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda, Dr. Stephen Samuel Kazimba Mugalu, omulabirizi w'e Namirembe omuggya Moses Banja, Reverend Canon Segawa, Reverend Samuel Muwonge, Venerable Justice Okorongo okuva mu ggwanga lya Nigeria n'ababulizi b'enjiri abalala. Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda, Dr. Stephen Samuel Kazimba Mugalu yeebazizza Katonda olw'okubasobozesa okumalako omwaka n'okuyingira omuggya era akuutidde Abakulisitaayo okunywerera ku kigambo kya Mukama basobole okutambula obulungi mu mwaka guno. Omwaka gwe tuyingira, tujja kuyingira mu maanyi. In the name of Jesus. Tuleka eby'emabega. We leave what is behind. Tuyingira mu mwaka omupya. We enter into a new year. Mu maanyi go. Into your power. Ssaabalabirizi obubaka bwabwe esigamiza ku kitabo kya Yokaana essula y'e11 ew'essuubi mu kwesiga Katonda n'okumwekwasa mu buli kimu. To bring a message with you. The message of hope. The message of hope. John 11. God is timing. It's the best timing. You never be late. You never be early. When he shows up, that's the best timing. If every other thing has refused, at least go back with the Lord Jesus Christ. Whatever has made you fall, is going to strengthen you. It's going to make you When you go through the water, it will not burn you. When you go through the fire will not destroy you. Because I have called you by name. Mu kuyingira omwaka, Abakulisitaayo baakoleezezza emisobaawa ng'akabonerako okwaniriza omwaka omuggya. Reverend Samuel Muwonge akulira okubuulira enjiri ku lutikko e Namirembe era nga ye yakulembeddemu enteekateeka ez'okumalako omwaka e Namirembe, asabye Abakulisitaayo okunywerera ku njiri ya Yesu gy'agamba nti yakubatuusa ku buwanguzi. Tukkiriza nti abantu bategedde Mukama era abantu bayiza okukola kubanga luli abantu basabanga busabi nga tebaagala kukola. Kirungi nnyo okuyingira omwaka 2024 oli ku mavivi nga osaba Katonda n'okumwegayirira akuwe ebirungi. Waliwo entaana eziggulwa, Mukama agenda okutuggulira enzigi, twogere bwogezi kumwagala n'okumussaamu ekitiibwa n'okola ebyo weewawo bye yeetaaga tukole, tutambulire mu musana, tubeere b'amazima, tumuweereze, ajja kusanyusa emmeeme zaffe n'obulamu bwaffe. Ate ye mukono naye Abakulisitaayo omwaka baguyingiridde mu kusaba ku kitebe ky'obulabirizi okwakulembeddwamu omulabirizi Enos Kitoka Godo. Mu bubaka bwe asabye Abakulisitaayo okunyweza okukkiriza kwabwe basobole okutambulira ku kkubo eddungamu mu mwaka ogujja. That you're walking to this place, you have done the most important, because the foundation is most important. You start a year with God. I pray that God will help you to finish with it. Thank you for not cursing yourself, because to God where you've come, Abakulisitaayo ku kkanisa ya St. Stephen's Ekireka nabo omwaka baguyingiridde mu kusaba okwakulembeddwamu Reverend Mary Wooma Sserwanja. Reverend Mary Wooma mu bubaka bwe obw'omwaka eri Abakulisitaayo abasabye okukola ennyo bakulaakulanye ekkanisa kw'ossa okuwaŋŋana ekitiibwa n'okwagalana ng'abaana ba Katonda. Buli muntu baako ky'okola. Mubuulizi essuula ey'omwenda agamba nti omukono gwe kye gulaba okukola kikole n'amaanyi. Kola n'amaanyi. Kola. Abooluganda tukole. Kyenkubiriza abantu. Tukole. Kyonna ky'olaba okukola kikole. Tonyooma mulimu. Okuwaŋŋana ekitiibwa ekyo kigambo kikulu. Okusaŋŋanamu ekitiibwa mu madaala ag'enjawulo kigambo kikulu. Tugezeeko okubeera nga buli muntu ku ddala kwali buli omu assaamu munne ekitiibwa.